oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Buterevu nkwaniriza nnyo mpoza ate ku BOCAT TV ne kulisayo mu butuufu nga tukyali mu ggandalo lino tetunalivaamu naye nga nkugamba ekintu kimu kyokka weyongera okubeera mpozi ng'osubscribinga gwatana subscribinga ate mpozi naawe subscribinga edda likinga lekayo comment folo tubeera tutambula bulungi nnyo. Tubadde mu ggandalo lya Christmas still nga bwe tukyali ebintu by'embaba byonna ebisinga bya Christmas Eve. Bobi Wine mpozi nja kugamba nti oba yatebuse Big I oba Big I it was a big timing or rather a bad timing nti yagambye oluvannyuma biki ebyakoleddwa ku Jennifer Fulfiga ne mukyala Catherine Kusaasira yavuddeyo n'agamba nti agenda kutwala ekiwandiiko emagere ng'atambuza bigere okuva mu maka ge gy'asula agende empozi emagere atwaleyo ekiwandiiko ng'avumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebyakoleddwa ku Catherine Kusaasira ne Fulfiga bwe bali mu kibiina ekimu ekya NRM. Wabula ndowooza musajja watugage n'omugwa mu matu nga bamugamba nno munnange omukulembeze w'ekisinde kya People Power ate tali mu ggwanga. Omukulembeze w'ekisinde kya People Power omwami Honorable Kyagulanyi jjukira mu Uganda takyakirizibwa kuyimba so ziza gisalizibwamu n'abamutegeka President yavaayo n'akola statement n'agamba President Museveni n'agamba nti bw'abanga portraying ekifaananyi ekibi ng'aseeringa mu bagundi mu bafanda ba mbazungu nti Uganda mbi ate ye lwaki akkirizibwa okubeera ng'ategeka ebivulu n'etakola abireke yensonga lwaki Kyagulanyi takyayimba. Bw'atyo ye yabatebuse n'agenda mu Boston ne famire ye gye balidde Christmas era wano tugenda lwaka video omwami Kyagulanyi nga yeetabye mu misa mu Boston ne mutabani we nga baliyo mpozi ate basazeewo season ya Christmas bagimalire eyo tebaagala stress. Bane kama mulungi ekiseera kyonna nsanyuse nnyo okufuna omukisa okusabako nammwe baganda bange ng'okusookera ddala munzikirize mbagalize Christmas ennungi wenna. Mukama naye bali tutuusa ku lunaku luno otutuuka ku Christmas culture tuba tumanyi nti lazima n'omwaka wakugumazeeko kuba Mukama watuukiriza okutuuka ku birthday y'omwana we teri nsonga lwaki ate omwaka obwaka obwakuzanyina ku ntono titumalako. Nange no ku mulundi guno obutafaanananga bulijjo Christmas sajjiridde waka twaze okufaanana ne bannayuganda abalala abalina famire zaabwe emitala w'amayanja abatetera kubeera nabo naffe twasazeewo ku mulundi guno tukyagirize wamu n'ab'enganda zaffe abali eno ate tufune n'omukisa omwana waffe abatizibwe nga naffe bwetuli. Naye era tubatuusaako okulamusa okuva ewaka babatumidde nnyo babaagala nnyo beebeereramu namwe baagala weebeereramu. Naze ne mama w'abaana Babi bakuba era yazanyumye mu kateteyi ke akabeere. Twaze n'abaana baffe mulundi guno era tubadde basanyufu nnyo Christmas eno gimala ne famire yaffe eri paati ya Amerika. Tubaagaliza Christmas ennungi, tubaagaliza omwaka omulungi ogujjudde emikisa ogugudde okwagalana. Mukama abeere nammwe mwebale nnyo. Mama Monica lwaki ansabye angambe nti bijja balebadde mbasabye n'abaana bajje balinga nawe ekigaana janguwa mubalika esimanyi Mama Monica nawe jangu banange Monica ono yazaala engongo z'abavubuka bano omulabe bwatuwa oda abavubuka bano abayita bajje kale katusabe
twebaza nnyo Katonda waffe ayinza byonna awekisa ekingi kubanga gwe birolyo otusinkanyako mu ngeri ey'ekyamagero. Tukwebaza olwa famire eno ya Mama Monica eyatusinkanya n'oluganda luno olunene. Kwebaza olw'obuweereza wano mu kkanisa kubanga singa teyali ekkanisa tetwandisinkanye. Nkwebaza olwaddaliyo ne Bridget twagatta emyaka egiyise nga twakajja wano omukwano ogwo ne tubeera nagwo. Kwebaza ate olwe twasisinga ne tumanyagane ne munnaffe ono muganda waffe muganda wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Barbara. Nkwebaza kaakano nga bazze weebale kubayimusa n'obajeeyanga. Omuddu wo Dawudi yategeera nti promotion does not come from the east or west, but it is in the hands of the Lord. Nti gw'oyimusa ono n'ossa n'ono. Weebale kubayimusa. Sabe gwe Katonda ayimusa n'ossa n'abalala omukono gwo gubeere n'omusajja ono. Gubeere ne famire eno. Weebale kukola kijja. Tubasabidde nga tuyingira mu sizoni eno buli muntu yenna mu kusaayi ali wano wabeerewo promotion mu bulamu bwe ng'oyimusibwa wonna wooli. Tuleera ku mafuta ag'okweyimusibwa bankuumire abakristaayo ne bano ng'obakuuma menyaamenye enkwe n'okugerengetana kw'omulabe sitaani obateekerako bbugwe ow'amaanyi ennyo omubeera okwegendereza era nabo begenderezenga okwogera kitono naye ng'awulira bingi. Katonda wafumise mu byonna era famire eno ogiwa obuwanguzi. Mama omusaba tina kitaffe omwana omutukuvu ubeere ku baana baffe bano naddala Kampala ne bano banna abalala Kampala gumanyiko n'abalala. Omukisa guno gubeere ku famire abakyami Honorable gubeere ku yabadwaniga Daniel ne Bridget. Ubeere ku Mama Monica, ubeere ku ffe ffenna mulimo tubakolera bulijjo emirembe eno muligira kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Mukama abeerina kale mwebala emisolo muganda wange ow'embogo. Embogo bweri wali nnyingi wuuli amanyinazo mulali alaseeku mawuuli ndabe wano Namukulonda omukulazo omulala w'embogo. Kale tusanyuse nnyo njagala okubaagaliza ekisa kya Katonda Mukama abeerera. Okay, bw'atyo Honorable Kyagulanyi Mpozzi bwe yabadde mu Boston. Tova ku BOCAT TV.